Abatuuze n'abakulembeze okuva mu ggombolola y'e Bunnamwaya mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo bakuŋŋaanye mu bbalaza mwe basisinkanidde abakulembeze baabwe okwogera ku nsonga ezibaluma. Era mu lukiiko luno abakulembeze babadde banjulira abantu ebikoleddwa mu kitundu kyabwe n'ebikyabalemye. Akatoka bawadde ogenda n'onoonya Bunnamwaya division wage oba Bunnamwaya n'olaba buli essente zemusasudde eza layisinsi, essente zemusasudde ez'okuzimba. Tugende maaso ne tuzimba classroom block ku Lubugo mu Jamia High School. Abakulembeze bategeezezza RDC wa Wakiso Justin Mbabazi ng'abavunaanyizibwa ku ssente za Parish Development Model bwe baazibulankanya. Kiruma kwanti nno gavumenti ewaayo ssente n'omutima gumu naye wezituuka ezitandika okubulira. Kino kiwalirizza RDC okulagira avunaanyizibwa ku nteekateeka eno mu kitundu kino okusoma amannya g'abantu abafuna ssente za PDM mu ggombolola y'e Bunnamwaya. Kizuuliddwa ng'obukadde obusukka mu 216 obwali bulina okugabirwa abantu 32 mu muluka gw'e Bunnamwaya bokka be bafuna ensimbi zino. Bakati abantu 2 mu 3 myani okuvuga speed abantu 2 bakoze ki kati mutwali abali awo bali babiri. Wano RDC alabiddwako ng'akunyaakunya abakulira enteekateeka eno. Ne focal personal omukyalo mutubulire esente omuntu bazimwa mu gwakumeka mu gwa 8 ne bamugamba gwa 9 kituufu. Kyokka n'abatuuze abasomeddwa nti baafuna ssente bategeezezza nga bwe basooka okuggyibwako ssente zino. Tumala okugula certificate naye tugamba okujja tusupervisinga tusasule emitwalo 9 mu buli muntu ne tukuŋŋaanya ssente naye tugamba gwe twaziwadde yaziridde wabina sifu twamuwa ssente naye tugamba tukole gurupu endala tugitwale Ekirinnyabiggo ne tukola gurupu ey'okulala ng'eri Kirinnyabiggo ne fayiro ne bazikuŋŋaanya ne batugamba omukulu gwe mulowooza omukadde alina obuzibu n'abakulu. Bassentebe b'ebyalo nabo beegaanya abantu abaweebwa ssente mu miruka gyabwe nga bagamba tebabamanyi. Tetutambula nabo so nga tulina okutambula nabo musaba n'abasinga sibamanyi so nandibadde nkola ki bamanyi kuba tebatutwala nga tulambula. Wano RDC asabye abakola ku nteekateeka eno okuleeta ssente ze balina okusindikira abantu era abamu ne bazibasindikira ne bazifuna ku masimu gaabwe. Kizuuliddwa nga bwe waliwo abantu ab'empewo abaweebwa ssente ate abalala ne baweebwa emirundi 2. Abantu omuntu bamuzeemu emirundi 3 mwabe 2016 kugambe biwandiiko. Wano RDC asabye omumyuka we mu Makindye Ssaabagabo Peter Mawerere ne poliisi y'e Bunnamwaya okunoonyereza n'okukwata abantu abakumpanya ssente za PDM mu ggombolola y'e Bunnamwaya. Era poliisi tugiragidde si bya kusaaga njagala kino kibeere ku likoti. Abantu be basomye ne babula RDC ofisi ya RDC tukwasiza poliisi mangu nnyo munoonyereze n'akakiiko konna n'obukiiko bwonna lwaki abantu baabuze. RDC wa Wakiso Justin Mbabazi wakutalaga amagombolola gonna mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo okunoonyereza ku mivuyo egyetobese mu nteekateeka eno.